Okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa ku kulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya Uganda AIDS Commission, abantu 38,000 be bafuna akawuka ka mukenenya buli mwaka mu Uganda. Obulwadde buno mu kiseera kino businga kwegiriza mu bavubuka ab'obuwala abali wakati w'emyaka 15 na 24. Bagamba tunokozesa obupiira bukalimpitawa nako kwakendeera. Emyaka nga 5, 6, 7 emabega twali ng'eggwanga twali tukozesa kondom obukadde 3. Naye kati report ezitufulumiza eziri latest zitulaga nti condoms ezikozesebwa mu Uganda tezikendedde ziri wansi wa obukadde 2. Kati mu kugezaako okukendeza ensaasaana y'akawuka ka mukenenya, ebitongole biri ku ddimu lino okuli Uganda AIDS Commission kw'ossa ne AIDS Healthcare Foundation basazeewo okukwatagana n'abakulira abalokole abeegatta mu kibiina ki National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches okubakwasizaako mu kukendeeza akawuka ka mukenenya. Bajja kutuyamba okuba nti bwe basinkana abakulase baabwe abagoberera, era bajja kuba nga babawa ne messages zaffe ez'okulwanyisa akawuka ka mukenenya. Kati baagala mu njiri ey'omwoyo ebuulirwa bannaddiini bagattemu enjiri y'okusomesa abagoberezi baabwe ku ngeri y'okwewalamu akawuka kano. Okubuulira abantu biki HIV kyeki, akwatibwa atya, tumwewala tutya, tukole tutya bwe tuba nga obulwadde tubufunye, n'okugyawo okutya okwo okugamba nti bw'oba obulina obulwadde tosobola kujja wano oba tosobola kuwasa oba tosobola kufuna mwana. Ng'abasumba tulina omulamu ogutuweereddwa okwogera okuba nti kino kikoma, era tugenda kukikola nga tuyita mu NAFBAC, nga tuyita mu makanisa gaffe, nga tuyita mu crusades n'ababuulizi b'enjiri ababuulira enjiri ku nguudo. Wabula bano balaze obwennyamivu olw'abannaddiini abasosola abalina akawuka naddala nga babalaalaasa. Bw'oteekawo okusosola, omuntu tasobola kuvaayo kujja kutestinga, omuntu tasobola kuvaayo kujja kufuna ddagala, omuntu tasobola kuvaayo kwogera ku HIV. Abalala bawabya abagoberezi baabwe bali ku ddagala okulivaako nga bagamba nti bakuwona na kusaba. Ne bamugamba nti kati oba okkiriza nti Mukama akuwonyeza, lekeraawo okumira eddagala. Ne bakola obusobo obunene ennyo nnyo. Ekintu ekyo abasinga bakigoberedde bagenda okukoma mu malwaliro gaffe ng'ate bali obubi nnyo, oluusi kibaviiramu n'okufa. Ssentebe w'ekitongole ki AIDS Commission, Dr. Ruth Ssenyonyi, asabye abanzikiriza ez'enjawulo okuteekangawo ensiisira z'ebyobulamu ku kkanisa zaabwe okusobozesa abakkiriza okumanya bwe bayimiridde mu bulamu bwabwe. Ne bayita conferences nga nnene, tusaba nti ku bifo ng'ebyo bayite abantu abasobola okubawa services, okuba nti batestinga abantu bano, abakansalazi abasobola okwogera ku HIV, abantu abasobola okubayamba, nakyo babe nga bakiteekawo. Abasumba batubulidde ekibadde kibalemesa okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti. Ebintu ebisinga bino biyingiramu ebyobufuzi ne bijja bireetera abakulembeze b'ekkanisa okupulinga out. Naye ndowooza singa gavumenti eddira ekkanisa n'egiwa position yaayo, ekkanisa n'eyogera n'abantu, ate gavumenti ejja kufunamu nnyo. Okusinziira ku bitongole bino, singa buli muntu yenyigira mu lutalo luno okukendeeza akawuka ka mukenenya bwe gunaatuukira mu mwaka gwa 2030 ng'afuuse lufumo.